amakubo gonna ne batuyiseeyo nga balowooza babitwononera kumbe batuwa chance. Bobi Wine avumiridde ekya poliisi n'amagye okumugaana oba okubulookinga okumuziyiza okugenda ebuyende. Bw'atyo ayogedde ensonga lwaki bagezaako okubeera nga bamugaana okugenda ewantu ewamu. So nga ate poliisi ku sayidi endala eggyeyo obujulizi obwa kamera newankubadde abantu babukubyemu ebituli obwakabenje akaguddewo ku lunaku olwa Mande Bobi Wine ng'agenda ejjinja ku luguudo lw'e Kayunga. Kakati bino byonna munnange mu mboozi yaffe eno naye nga tetunnaba kubanga tweyongerayo. Bobi Wine kino ye akyogerako ki? Bagaddemu amakubo gonna ne batuyiseeyo nga balowooza babitwononera kumbe batuwa chance. Okusooka tubadde tugenda ku mwalo yes Bukungu tubaire tulijja Bukungu enjira batuloba okudeetamu badigala ne bateekamu emmotoka yaabwe eya poliisi. Omanyi lwaki? Kubanga bamanyi tutambula ne kamera, tebaagala tutuukeeyo ku mwalo, tebaagala tulabe nga bwe bagoba abantu ku nnyanja, tebaagala tulabe nga bwe batematema amaato g'abantu, tebaagala tulabe nga bwe bassa abantu, nga bwe bookeza ennyumba z'abantu, ng'amagye bwe gawamba ennyanja. Naye ate kibakoze bubi. Njagala omanye nti bw'olonda NUP gw'omusirikale gw'owa poliisi oba olonze kwongeza musaala, gw'omusomesa ne bw'oba wa sciences oba wa arts oba olonze kufuna musaala mulungi ate ng'ogufuna mu budde. Gw'omuntu wa bulijjo oba olonze malwaliro malungi n'abasawo basasulwa. Gw'omukyala oba olonze okubeera n'emikisa gye gimu n'omusajja mu gavumenti yaffe, abakyala n'abaami tugenda bawa ekitiibwa kye kimu, tugenda bawa emikisa gye gimu. Abakyala baffe bagenda kuyambibwa, tebagenda kujoogebwa. Mu Uganda empya baganda bange mbeerawo nenjirowoozaako, naye singa mwali mulaba kyendaba, singa mwali mulengerayo nga bwe nnengerayo, singa mwali mbiraba nga bwe mbiraba baana ba maama, mwanditegedde nti tusobole okukyusa Uganda yaffe eno ate tusobole gikyusa. N'olw'ensonga eyo mbasaba baganda bange temuggwamu maanyi. Kyekisookera ddala temuggwamu maanyi kubanga abantu abagezaako tuteeka wansi buli kimu kiraga nti yeffe bawanguzi. Tunuulire emyaka gyaffe, ffe abakulu bammwe tuli myaka 4 kyokka nga ffe bakulu. Kati bababedira balabala abantu betulana nabo ba myaka 8 bali mu 1926. Amazima gali ku saidi yaffe, amazima gali ku saidi yaffe, amateeka gali ku saidi yaffe, emyaka giri ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. Tetusobola kulema baganda bange. So njagala obbasaba mwenna buli avaano ddayo ewaka ogambe pulezidenti ampadde obuyinza. Njagala buli omu ali wano ayagala obuyinza obugabanako wanika omukono. Wanika omukono gwo, gamba nze, otekewo erinnya lyange, nze olunaku lwa leero nange njagala okusuubiza Uganda nti mu butono bwange, mu busobozi bwange, ngenda kukola kyensobola okuggulawo amaaso g'abantu nga ntandikira kwabo mu nnyumba yaffe, bazadde bange, baganda bange, mikwano gyange bamanye amazima. Nja kugenda nonde nga sironda lwa kinyumu, sironda lwa kwagala Bobi oba lwa kwagala NUP, naye nga nondo lw'okwagala Uganda. Omukama atukulembere ffenna. Baganda bange mugende nga muli confident, mugende nga muli strong, muveeyo mulonde, ate temulonda nze nzekka, mulonde ne bannange munzikirize mbabalage. Ono musaada mumwiddi ono bamuyita pasita muwanguzi w'e Bugabula, mumuboneranga irala.
ba flag bearer kamba some busomi tuwuliziganye tusooke tuwuliziganye tulina Wabwire Chris owe Buzaaya tulina Joe Lyavaala owe Bukabula North tulina Mugoya Godfrey owe Kamuli tulina Muwanguzi Andrew owe Bugabula tulina Babirye Bridget wawane Kamuli tulina Akanso Waiswa Twahiri tulina ne Meya owe Kamuli Municipality waliwo abatanafuluma naye nga bajja kufuluma maliriza tuwuliziganye mbawulira bulungi nnyo naye njagala okumaliriza nga mbagamba baganda bange nti ne bwe tunaaba tukyusiza aba MP bonna bwe tuba tetuggyeko dikiteta tuba tetulina kyetukoze mwali mulabyeko bwe tulonda abakulembeze ne batubasindikayo naye ate abakulembeze abo bwe bavaayo ne bagulibwa naye baganda bange bwe tujjako dikiteta tujja kuba tukyusiza byonna n'olw'ensonga eyo muveeyo mugende mulonde ate muzimbe gaali abaana b'ebusoga mutandike kati mulina emyezi 3 tebeetaaga kubamanya nabagambe tusobola okukola ebintu nga gavumenti eno temanyi twazimba ekitebe eyiganga nga tebamanyi ne tujja ne tukigulawo nga tebamanyi ekitegeeza Museveni tumusinga intelligence twagenze embalala ne tuzimbayo ekitebe nga tebamanyi ne tugulawo ettaka nga tebamanyi ne tuzimbayo ekitebe ku Independence Park nga tebamanyi mujja kuba temumanyi Museveni bw'anaaleeta sitoleze tamanyi oyo namukadde ajja kuzukuka nga tuli mu State House kati njagala mbasibule kubanga n'obudde buyise nga mbagaliza emikisa gya Katonda nga mbasuubiza baganda bange tetugenda basaaza naye namwe temutuswaza tugenda kuba tuwuliziganya wiiki eno yonna tuli mu Busoga era bwe tunaava ebusoga twagala musigale nga mweba agenti mutambuze protest vote mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza abasibo ne banyabo mukama abankumire musigale nga mutambuza mesege enkyukakyuka musigale nga mwagala eggwanga lyammwe musigale nga temupoye malikunanga bwerere bakagwa bimbona bikuba people power our power NUP everywhere mwana kyankubira omuziki nkubire Abasoga music dijalwa bana DJ Nekana kaima kawerezani Mike check point kana kaima kawerezani kana kaimba ngenda kana neza senga wange mumumanyi yani ina muziki tubewano yangu tupe Atende kukola bubi kumbi ufunde wakabi hakuna mapisa bubi ufunde na mulamuzi kusi mangola
bano abayibi balina ogolola balwere tebakasobola tibamaanyi kututuukereza. nga bw'obiwulidde munnange bwe biri saagala kwongeramu yadde n'ekyange kyonna saagala yadde n'okwongeramu yadde n'ekimu muganda wange kubanga wano teri kwogerera kakati nga sinnaba kubeera nga era neeyongerayo waliwo kwegamba embeera eriwo ng'oba oli awo oyinza okugamba nti gwe bw'oba gwe wandikoze eki kubanga bw'abanga mukama wo gy'agenda akuba jjambu ng'abantu tebaliiwo tebamulaba kakati General Museveni buno bwemu ku butambi bwe munnange atandise kampeyini agenda akubajja mujjukira Muhoozi bakyali Kabaale mujjukira bulungi nnyo nga jambo agikubira bizimbe ababodaboda bali ku byabwe kati General Museveni kyamuguddeko kale bino byonna munnange nga bw'obirabaawo gwe tojja kulema kulowooza nti balina okubaako kye bakolawo kubanga abantu bangi nnyo abantu abajja kulaaliza Bobi Wine bangi nnyo bamenya amateeka kaakati nga baasi teziriwo kusomba kulwaliza General Museveni kigenda kukolebwa kitya kubanga balina okuteekawo okutaataaganya naye munnange Bobi Wine yasaasaana eggwanga lyonna buli walaga abantu olwedde babeera bamulinze kakati nga bwe ndakutegeeza sinaba kubeera nga nkuwa lipooti ya poliisi ku kabenje akaguddewo kakati National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku olwokubiri yalemeseddwa okubeera nga agenda na poliisi yamulemeseza jjukira nti poliisi gw'ogiraba bambadde engoye za poliisi ne babeera b'amagye abajjudde emirimu nti gwe balaba bambadde beenaanise engoye za poliisi oba ebyambalo bya poliisi naye bano basirikale bennyini abaddala aba UPDF kakati munnange ng'ono bamulemesa okubeera nga agenda ku kifo kyebadde ategeeza okubeera nga akuba muraale ku mwalo ogw'Ebukungu oba Bukungu landing site e Buyende district era munnange bw'atyo yakakiddwa okubeera nga ava ku main road ne bamuyiseeyo mu byalo byonna byaliwo 2 nga mu kampeyini ezo tugenda mu kaluka 2021 newankubadde ng'oba oli awo still abantu babitunuulira bwe batyo naye nga abantu Bobi Wine babeera bamulindiridde kakati eno munnange ebusoga si ewantu gy'ozannyira ku Bobi Wine kakati munnange security agencies bwe batyo baleese betiya gas trucks ebimotoka bya tiya gas ne babiteeka mu luguudo si bipya bino byonna byenkugamba obutambi gwe buli ku mutimbagano bwe batyo nga tebamukkiriza kubanga yeeyongerayo yabadde alina okubeera nga agenda kakati ekyo munnange ndowooza bakikoze okusinziira ku Kyagulanyi nti babadde tebaagala bannayuganda balabe obuwagizi bw'alina obuyitirivu naye munnange obuwagizi oba abantu bo kugambye bamenya amateeka bangi teri yadde asuubira okulyayo akatole k'omuceere oba empeke y'omuceere oba ekitole ky'ettooke oba ekifi ky'ennyama teri yadde asuubira nti bagenda musuubiza sente za sako nedda teri yadde asuubira nti bagenda kubawaayo omutwalo nedda teri naye abantu bajja kakati munnange bw'atyo ng'ategeeza nti bayagadde ensi erabe buwagizi Nuupu bw'erina era munnange oba okulaba embeera embi abantu gye balimu ku mwalo eyo bw'atyo bwe yategeezezza abantu era nga bw'owulidde awo embeera embi kakati munnange nga bw'okiraba nti bino byonna bigenda mu maaso naye nga poliisi nga bwe nkugambye nti amagye ne poliisi bali wamu
oyinza okugamba sister agencies nti era mu kubulokinga oba mu kugezaako okulemesa Bobi Wine ekyo bagenda kuba bakikolera ddala gwe munnange awuliriza suubira okuba nti kigenda kubaawo tebagenda kukirekeraawo naye ng'abantu bazze bangi era endongo ne bagisala baabadde bangi bafikifa mayika baabaddeyo endongo munnange bwetyo neekwajja Lutuuma Lusooka kye yagezezzaako okukola kyefaanaanyirizaamu ekya omugenzi Lokeki naye buli lwe tugamba nti omugenzi Lokeki nze neekanga munako kugamba okwekanga n'ogamba yi bannange Lokeki ddala kituufu yafa munnange era byali bwe bityo Lokeki nga atulaga obutambi bw'abatujju ng'atulaga buli kimu atulaga naye munnange kati poliisi ereese mbu obujulizi obwa vidiyo newankubadde abantu babukubyemu ebituli kubanga yeegamba nti emmotoka zaabadde nnyingi oba empeekera procession nga bawerekera Bobi Wine so nga ate munnange mu katambi tetulabawooko nti oba zizina emmotoka nnyingi nnyo nti tetulabawo convoy nga bwe badde ategeeza bage nti yabadde convoy ya Bobi Wine kakati munnange poliisi ereese obujulizi era nga egamba nti kampeyini za NUP emmotoka ezabaddemu ze zaleese munnange akabenje kano sayidi z'ekalagi ekalagi kakati munnange Uganda Police Force nga bagamba nti nga bwe nkutegeeza nti emmotoka eziri associated ku NUP platform National Unity Platform nti ze zaleese akabenje kano kunaku olwa Mande ku makya ku kyalo ekiyitibwa Namyoya Nakifuma Kayunga Road era accident eno mbu yalese abantu 7 ku bisago ebyamaanyi era nga mwabaddemu zipikipiki mwabaddemu minibus eno yabadde ya convoy eya NUP buzimu kuziwerekera kakati olwo munnange bifaananyi bataddemu amaanyi mangi nnyo kubanga obubenje bubeerawo mu campaign nnyingi naye tebabireeta ebyo tebabireeta yadde naye kakati eya NUP balina ogiteekako amaanyi ennyo kubanga ndowooza baagala okuyisa banoonya baleetera SFC kati nga ejiiko ebyambalo biri ng'etaddemu ebySFC byennyini nti affe tulina okukola bwe tuti ne bwe tuti naye nga munnange bambega bo mwe bali bangi nnyo kubanga leeya bazibaamu era nga byetabye wamu n'abawagizi ba NUP kakati munnange bw'atyo omwogezi wa police spokesperson assistant commissioner of police ASP Kituba Lusooke ng'agamba nti akabenje kano kavudde ku bulagajjavu ku ngeri y'obulagajjavu naddala oba campaign team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba nti presidential campaigns ezigenda mu maaso zino munnange zeetobeseemu oba zifumbekeddemu okukozesa oba okunyomoola amateeka ga traffic era n'agamba nti groups ezirina processions ezirina empeekera ze zivaako ebyo naye ng'abantu bo okusinza ku katambi nga bwe yakalaze biba tebamubuuziza nti kakati awo processions ze ziriwa z'oyogerako kakati okusinziira munaye ku poliisi bano bagamba nti bino byabadde ku saa 5:30 ez'okumakya ku lunaku olwa Mande kati konvoyi ya Kyagulanyi nti yabadde etambula okuva e Kalagi okutuuka e Kayunga kakati mbu kyatandise nga pikipiki etategerekese eno yatomereganye ne emmotoka endala eyabadde edduka ewenyuka obuweewo era nga ekyo mu kubaawo pikipiki endala nezeeyunga oba nezeeyunga mu kabenje mu ngeri y'okutomeregana kale munnange akabenje ne kakola ki ne kabeera k'amaanyi kati embeera eno mbu ate
yazze okubeera enzibu ennyo nti Mitsubishi Rosa minibus nti eno yabadde eriko number plate UAZ 064H mbunga eriko ebifaananyi bya NUP campaign posters bwetyo ate pikipiki ezabadde zigudde n'ezisaabala. Kati olwo ne kibaleetera ababadde ku pikipiki ezo okubeera nga bafunye ebisago eby'amaanyi era mu kunnyonnyola nga bagezaako okunnyonnyola kuba kati bagezaako okuba nti kakati ekyo akabenje kaako. Kakati munnange bano be bagamba be boogerako abafunye obubenje kuliko Bashir Kewanza wa myaka 27, kuliko Bashir Kakaire emyaka 35, Musa Sempereza wa myaka 4, Michael Kasomba myaka 28, Eric Sewaya wa myaka 23 ne Robert Mutagobya wa myaka 24. Bano bonna baddusiddwa mu ddwaliro St Francis mu Nagalama Hospital okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi. Kale bamenyese amagulu mu kabenje kano era Kitobero Lusoke bw'atyo n'alabula ASP agamba nti kino kiva ku bulagajjavu oba bakozesa oluguudo mu campaign kubanga agamba twalabye emmotoka bangi emmotoka za Bobi Wine ziziba amakubo gonna mbu traffic laws era bagamba nti tebagenda kuzibira muntu n'omu kuliisa oba ova mu kibiina ki oba ki. Kale bannange ebyo nabyo nga bw'obiwuliddaawo bo beegaana bo nti bo nga poliisi si kituufu nti balina sayidi gye bawagira. Si kituufu naye obutaba kituufu kiba kitegeeza nti ate era balina okubeera nga balaga ne sayidi eri era naye embooka eruma. Kati yagamba nti ekisooka ng'oggyeko nti empeekera nti possessions ziba nnyingi ziba nnene nnyo naye ate nti ne ba presidential candidates bakyusa routes bugamba nti eziri ku plan yaabwe ne bakyusa ne bayita ewalala. Yensonga lwaki ne Bobi Wine bamuganye mbu genda ebuyende kubanga yabadde akyusizza road ekkubo naye ate yabadde alina okugendayo kubanga kati sisuubira kuba nti omuntu oyinza omugamba toyita ku luno oluguudo yita ku luno olede bo babadde baleeze nga bagenze kati bakyusa venues oba bakyusa routes ekintu ekibaviirako okubeera nti balemesebwa okuba nti beeyongerayo naye kyebuuzibwa nti singa General Museveni aba asazeewo nti kapite wano n'akyusizaawo ekirowoozo bayinza okumugaana nti ekyo twakipulaaninga kati byonna byakwekwasa naye ekituufu tuli mu campaign era abaana beetegefu nnyo okubeera nga bawagirira ddala protest vote ebyo tugyerabira munnange kubanga kikulu nnyo Mukama Katonda akuume.